libadde essanyu lyereere nga Dr. Miria Matembe ng'aweereddwa court bail. Jjukira olunaku lwa yesterday bagezezaako naye ne bigaana. Abantu basanyuse, abantu babaddewo mu bungi okubanga balaba mukago lunaatambula. Munnange okutya kubadde kungi nti bayinza okusinziira ate ne bagamba tebamuwadde, naye Mukama mulungi nti aweereddwa. Naye ono agambye nti ebintu nga bino ebigenda mu maaso ffe ndowooza babireetedde okuba nga bitambula bwebiti. Eggwanga lyaffe okuba nga lituuse ku ssa lino lwakuba nti abantu abatumbavu be basalirawo eggwanga lyaffe ebiseera by'omu maaso n'ebiseera ebirijja enkya. Era nga kyovula bo balowooza nti asobola okukeera ku makya n'agamba nti gundi oyo simwagalawo, n'akeera ku makya nga mu bulamu bw'ensi yavuddewo. Kino kyonna kyava ku bantu be twakwasa obuyinza. Bonna be twakwasa obuyinza okuteeseza eggwanga lyaffe ne balisalirawo bubi. Ababaka ba parliament abaliwo mu kaseera ako, Edward Kiwanuka Sekandi abaliwo mu budde obwo, ne mukkiriziganya mujjeko ekisale ku myaka gy'obukulembeze, ku myaka omukulembeze gy'alina okumala ku ntebe y'eggwanga. Muvunaanyizibwa ku bikolwa byonna ebituusiddwa n'embeera embi egenda maaso mu ggwanga lyaffe. Rebecca Kadaga, kaseera kano yonna gy'otudde, yonna gy'oli, byonna ebikolebwa ku bannayuganda, okubanga abaana basubiddwa amakomera emyaka egisukka mu 5 nga basiyagibwa, nga bakolebwako ebikolwa ebitasobola nakolebwa ku nsolo, byonna buvunaanyizibwa bwo. N'ababaka ba parliament mwenna abaliwo mu kaseera kano, abaliwo mu kaseera ako nga musalawo okuzannyira ku ggwanga eddamba, ne musalawo okufudyeka bannayuganda olw'okuba mwe mwagala okusanyusa mukwano gwammwe Museveni, ne musalawo muggyeko esaleesale ku myaka gy'obukulembeze. Mwenna muvunaanyizibwa ku bituuse ku bannayuganda olwaleero. Bonna abafudde accident ku lw'obufunda bw'enguudo n'ebinnya mu makubo, byonna muvunaanyizibwa, era muli bavunaanyizibwa 100 ku kinnaakyo ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Abaana okuba nga bali mu makomera, abantu nga bakolebwako ebikolwa ebitasobola kukolebwa ku nsolo, bannayuganda nga baggyibwako ebyabwe, era nga batulugunyizibwa ekisembayo, era nga oli asobola okukeera ku makya n'agamba nti gundi oyo simwagalawo, enkya n'akeera nga yavudde mu bulamu bw'ensi. Ababaka ba parliament ne bw'oba wafa naye nga walekawo abaana n'abazzukulu, bonna babonaabona ku nsalawo gye mwasalawo, olw'okuba mwe mwali mwasalawo kusanyusa omuntu ssekinnoomu. Kati bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, abakyala abakulu abakuliridde nga mulimu n'ebikola bino okwatibwa n'ensonyi, mulimu ebintu byotasobola kubakolako nga bibatuusibwako. Buvunaanyizibwa bwammwe mwenna ababaka ba parliament abaliwo akaseera ako, nga ne bw'oba okyaliwo kibakakatako 100 ku kinnaakyo, kuba bino bye mwatukungulira era bino bye mwayagaliza eggwanga lyammwe mu kaseera bwe baba bakwasiza obwesigwa nga mulina okuteeseza eggwanga lyammwe ebiseera ebirungi n'eggwanga Uganda ebiseera ebirijja mu maaso. Bino byonna ebituuse ku bannayuganda olunaku lwa leero buvunaanyizibwa bwammwe, era amaaso tugatunuuliza mmwe. Bantu bange, abantu balina obulumi ku mitima, era abantu bevaayo okusitula eddoboozi, si kugamba nti omuntu oba yeeyagalira nti oba ssanyu. Abantu bakoowu, abantu essaawa ya kakati gye bituuse olabira ddala nga ekimala naye tukozeewo ki? Ono naye nakyayisaawo. Amazima gali nti General Museveni ffenna abadde yatukwata kakota, abadde yatuzingazingawo kakota, ayina ekintu kye yatuguza, ate ffe kennyini ne tufuuka entambula yaakyo nga tukiwa free transport, free air. General Museveni endipo gy'abadde yatusiba ye okulowooza nti munda mu ssaako ye temubaamu nsobi, nti era buli ekifulumayo ne kijja mu mawulire ebeera calculated move eri smart ya General Museveni, ffe gye tuyituuma diversion. Obadde okimanyi era bwe weetegereza obulungi nti wakati nga buli ekifulumayo tukitwalanga a very calculated move ya General Yoweri Kaguta Museveni okubaako engeri gy'awuddiisa bannansi, kimukwese oba kitushieldinze
n'okuba nti tusobola ku identifyinga bunafu buli mu kampu ya General Museveni kubu capitalizingako oba kubuzimbirako kubaako bwe tubuusa public. Mbadde netegereza internet weekend nenkizuula neŋŋamba obaabuwe musajja abadde yatuyita kulitalaba mpulirizaamu alaba akatambi kano ngenda kuzannyira vidiyo 2 ngenda kuzannyira vidiyo y'omwami nga mukoddomi wa General Yoweri Kaguta Museveni era abeera mukoddomi wa General Muhoozi nkuzannyire ne muwala wa General Yoweri Kaguta Museveni ate nga abeera mwannyina wa General Muhoozi bwe mmalaawo nkutwale ku tweet ya Muhoozi nkuleetere Anita Amongi wakati woviira ku vidiyo eno ogenda tandika paying attention nga gwe tosoma just message wabula ng'onoonya motive abaana abatuula mu kibiina kya wano nabagamba bw'olaba ng'ekintu nga kyapeninga mu kampu ya General Museveni bw'abaako statement gy'akola nabagamba abatuula wano gwe noonya motive mu byayogedde tofokasinga ku bigambo byayogedde noonya kimuleetedde kwogera byayogedde na kikyayagala nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munnange ensonga za biserikirwa abantu bavuddeyo kumwogerera amafuukuule era Mamuli Katumba talina bigambo biwoomu eri omukyalo oyo mu stress eyatta Kafeero kino ekikweno mwekiri kuba yali takwagala nga buli lwobeera ku kitanda awulira obuzibu ku kitanda. Kafeero yali ayagalawo mukyala we musawo owokubiri mwana w'omuzungu naye nga kino ekikweno kyesibyewo kyekibeerawo era senga ojjukira nnyo Mugerwa ono ayinza okuba Mugerwa namusisinkana mu ddwaliro nga nze okulaba Kafeero n'akugobawo kikweno gwe twali okolo ne Tamuna era onaalyoka agenda ekiro olumere lumutabukira nnyo naye naffe ebigambo bye yatugamba nga ne bw'ogamba yakugamba buli omu Kafeero aba ayina kye yamugamba yali takwagala nsuubira okugenda Mulago yali ayagala bambi asinkane ku mukyala we musawo naye nga gwe kikweno weesibyewo olemedde ku musajja gwowooza nti yakwagala nnyo. Bw'abanga yakwagala nnyo ennyumba ye Kajansi gundi weebale kutangaaza nnyo maneja teyali yiyo yali ya mwana wa muzungu era okupapirira okukwatanya mu gitunde nga mumanyi nti omwana wa muzungu agenda kudda abeere mu maka gaago wadde Kafeero yafa kuba abazungu babeera n'omukwano naye n'oyiiyayiiya ne mugitunda. Gwe oba ayagala kumanya nti Kafeero yali takwagala genda onoonye mu luyimba onoonye gwe yali ayita abatuli ku lusegere weewuunye ebibava abalyake n'abananfuusi eyo layini yali ayimba gwe yali ayimba naye n'otomanya ndowooza kakati ku ssaawa eno ofuuse ekizibu. Muwooza Kafeero yali anywa naye ekyo kiwaddanga ekyo era mu kubeera waddanga waaki ekyo bw'okiraba abaana kye baba bakitabu abadongo kye baba bakitabulanga amalwa ekyo kyolaba baproducer bano badongo bano basituzi ba byuma ate gwe wali baddenze toddamu nakumanyiira kubanga jjukira olunaku lwennyini Pawulo lwe yakwatira mu bwenzi ng'odduse emaganjo wasibira wange ebwayise n'omugenzi senga mugenzi namukwaya abaddewo ng'akuleese wasibira wange ng'oyenze ng'olina eddirisa yiga kadirisa yiga akefaananyanga Kafeero ne akaali kakuba beesi
era basudde yamuyimbako n'agamba Dirisa kangende munnaffe otulabyeko nnyo mumaze okwegadanga kakati gwe toddamu nakwogera kummanyiira ggwe nga bwe ndi omulwadde bansondera sere z'empeke yes kale oba ndi mulwadde sinze nsoose okubeera omulwadde mu Uganda abantu balwadde ate n'obulwadde bw'osuubiriza bw'ogamba bwe nnina si bulina ate bwe mba mbulina gwe wabunsiiga bwe mba mulina siriimu wamunsiiga kati oddamu kummanyiira kikekenke ggwe ekiringa omufaliso omusibemu akagwa obwo bufere bwo bwokoze bwonna Kafeera agenda kusasula ne bwe buli baddi ogenda kuloza ku busungu bwa Kafeero ogenda kubulozaako mukazi gojja na kweyambula ojja kufa ng'ozunga nkubuulidde lowooza nti olina nnyo emirembe naye kewatankudde Kafeero n'oyogera ebyama byeggwe ewe tubanje kino kibayita okutokota nga si kisaanikire bisirikirwa waliwo n'omukyala naye avuddeyo n'amukolera akatambi era agambye nti akatambi kano kagendere ddala ewa bisirikirwa simanyi kikyo naye abantu tebalina bigambo biw'omugyali muntambulize vidiyo nentuukire ku bisirikirwa Nene Kairo gye yazaala omwana ono ow'obulenzi owe Kairo is it Kairo kyekyama teyakikugamba banange mubeere sirias bakazi mwagali eyageebuza amagezi naddala ebikazi ebitasobodde kuzaayira abaana ebitasobodde kuzaayira basajja abaana nga kibisirikirwa banange muleke okusabukanga bwe baba bakinye ne babendako abasajja ne babendako ne weekuniza ga family planning mwaka ku mwaka nga bisirikirwa bannange omusajja bwava mu bulamu bw'ensi bunira mutuyambe temuvaayo mwenna kati neewuunya kino ekikazi kibisirikirwa tewasobola zaayira musajja wadde akaana akalema wadde akayenje wabunira bubunizi wali oyagala omusajja buli waagenze gwe yeebase naye yenna yenna akutegeezeeko nti gundi nnyenda n'ono nzadde n'ono oba njagadde ku gundi ne muzaalamu omwana kye wali oyagala bana muleke okwefuula ennyo abategeerera abaami mumanyi nti abasajja Katonda yatonda ekitonde ekisajja nga kisobola okusirika nga kisobola okukola ekintu kyonna mu kasirise bwekye ate gwe yakuyamba na buyambi lwansonga ebiseera ebyo gwe kennyini wali omu ku bikyala bine bikyabula akuuta n'agezaako okuyamba n'agamba owaayi kakubeererewo naye amazzi agagonga tegakola naye omusajja wali oyagala akunyumize buli mbeera okuva ku A up to Z sebo osobola omwawulira ku laavu ki gye wali omuyinamu gwe bisirikirwa laavu ki gye wali omuyinamu gwe yali amukuula obukuuzi okimanyi bulungi nti wali okuula bukuuzi musajja oyo tewayagalako Paulo Kafeero singa wali omwagalako ebikolwa bye essaawa zino byandibadde bituufu wali omwagalako mudidi gwa nsimbi olaba ne guno gwaka okumanya mukazi gwe oli muzibu nnyo omusajja ali mu ttaka wamukuula mu bulamu omukudde ne mukufa oyagala okuule n'omulambo gwe okumanya oli muzibu nnyo bisirikirwa tokomye okwo n'abaana obeeyambisiza ng'omusajja bwe wamweyambisa naye bisirikirwa mukwano oli mukazi muzira nze nakutongoza mu bakazi bonna abali mu nsi zonna wafuna amaka amalala n'otuula ntende n'osobola n'ozaalayo obwana bwe wazaalayo ewoono n'ogaana omumuzaalira wadde akaana akalema naye bisirikirwa n'obwabisirikirwa bwo n'obwabisirikirwa bwo lwaki otuweebuula ffe abakyala kyoyagala okugamba buli wona omusajja waaba alina okugenda okuzaala bakukubire bakugambeko nti gundi naye ayenzeeko ne gundi tomukimanyi nti abasajja akaabwecce mutuufu oli muzibu nnyo bisirikirwa wali kino ekiwala ekyalemeddwa n'okugamba erinnya mbu taata buli kisa omuntu gwe baateeka ku kijja kya kitange kyayogera linnya omwana omuwala oyimirira otya mu kamera
omwana omuwala oyimirira otya mu kamera n'otandika okwatuukiriza amannya ga kitaawo mbwe buli ayeebase ku kijja ky'akafeero aveeko ajjeko akalambo ke. Can you imagine omwana omuwala n'odda mu kamera n'oyasama erinnya lya kitaawo nga toliwadde kitiibwa? Wanditaddeko enva olulala kiwala gwe oteekangako enva nti taata wange oba mwami gundi naye mukebere bulungi nnyo mwabawuliriza byayogera. Yagamba mbu buli ayeebasa ku kijja ky'akafeero si kitaawe. Oba temubiwuliriza bulungi oba yayogera ekijja ky'akafeero si ekyakitange. Kale singa wagamba ekyataatawo oba ekyataata owuwo n'oteekako enva, kuba oli mwana wa buwala buli akola ekintu olina okuteekako ekintu ekitibwa oli mutuufu taatawo n'omwasanguza buli ayeebasa ku kijja ky'akafeero baveeyo abali mu buyumba. Kitegeeza gwe taatawo wali omwagalako buyumba omwagalako just takalya. Kyekyatulaze nti obwongo bwammwe n'ebbisirikirwa tebukola. Kati ate ono ye yazze ye nga tannatuvaayo tuusa baguliranga bwe yali amumanya ennyo. Ne bannange bakazi mmwe abeefuula nti mumanyi abasajja, kituufu mmanyi omusajja nga wakeera ku makya n'omuzaaliramu omwana wadde akaana akalema. Olaba n'abamuzaalamu abaana tebasobola mumanya. N'ebbisirikirwa lwaki tobunira? Lwaki weekaza? Mu butuufu okumanya oli mukazi muzibu nnyo mu nsi muno. Nze sirabangako bakazi bazibu. Otuvumaganyizza ffe abakyala gwe otuvumaganya. Essaawa eno batandise otwambula ebitiibwa byaffe, batandise okulowooza nti buli mukyala ayenda mu maka ga bbaawe n'azaala eno n'eri. Kyokka bye tutabadde nabyo gwe bisirikirwa byonna bivudde ku ggwe bukumpanya bukwagala ssente. Mukazi gwe yagadde okukuula. Wakuula akafeero mu bulamu okudde ne oli mu mukuula kafeero ng'omulambo gwe obwana bwe obwefuze buno oli omenyemenya abaana be. Famire y'akafeero gyawuluzaamu obwefudde ow'ekitale nnyo, weefudde nti oli w'amaanyi oyawuzza abaana b'omusajja, musajja gyali mu ttaka naye mu muyuuya buyuuya n'akazimu ke tekakyatereera. Lwaki oli mubi nnyo bisirikirwa? Bisirikirwa otuvumaganyizza ffe abakyala. Bisirikirwa twongera okujjukiza bisirikirwa nga bisirikirwa bino byonna ebituuseewo. Buli mukazi yenna gwe baligamba nti agenda ku DNA mu famire byonna tugenda kwesibako gwe bisirikirwa ate nga DNA zo wabulimba ze wateekawo. Ye bannange ey'obuwangwa n'ennono mwagiteekawa gwe bisirikirwa. Lwaki mwerabira obuwangwa n'ennono? Ekyokubiri n'ekibuuzo nze kyembuuza, lwaki abaana abo bwe baali babasomera buli omu tebamukwasa DNA n'agirabako nti eno ntuufu eno si ntuufu? Tujja kudda ku gavumenti tutandika gino jjololambu ne yaleeta enfu nga nawe oludda byali bituufu ne babikweka ebipapula. Ekyokubiri, kati ono omwana yajja yebe abaana bakyajja temutya. Abaana bakyajja bo buli kafeero we yayitira kafeero yali musajja nga buli wasiga ensigo etambula wadde govaayo ne weekaza ku mwana w'abandi olinga gwe wakeera n'ozaala ne yali talina nkwaso. Can you imagine nti enkwaso zaali nnafu kuki? Omusajja yali ayimiriddewo ne bwe liba ssasi muliteeba goolo. Muve ku basajja mubeesonyiwire ddala. Ate akasajja okanyomera mitala wa mugga ne bakaba kampinga eccupa. Kati nina ekibuuzo, kafeero ovaayo otya n'ogamba nti yazaala abaana bana ate bano ne bamulema okuzaala? Mukwano wali olina ebizibu byoggwe kyova olala omusaayi gwa kafeero gwali tegwasiima bisirikirwa. Njogera nga nkiddamu, omusaayi gwa kafeero tegwasiima bisirikirwa. Yakulimba ng'abakyala abalala bwe yayimba abakyala abalala. Yani ayagala nnyo oli omusajja yani ayagala nnyo nali mmanyi ebyama bya kafeero nali kuki? Lwaki mwesiba ku bantu? Kale mbu bisirikirwa bikyatasobola kusirikira wadde ekyama n'ekimu. Ayuzaayuzizza omusajja nga bulere amulese bwereere. Mukazi gwe mutuufu wali muzibu nnyo.
oyagadde okubba ebintu bya Kafeero bibbe ne mukufanga yafudde wamukulanga ne kati ateero oyagadde okufule mukazi gwe tuveeko tuveeko abo bonna bootambuliramu bannange bisirikiro be bamanyi ekyama ekiri mu ggwe ye kati kambuuze omukazi omufumbo ovaayo otya mu bwanna gy'oli mu bufumbo n'otandikira okwogerera oli eyafedda n'otandika okwesiba ku bintu by'omugenzi n'otandika okugoberera abaana b'omugenzi oba munoonyaako ki gy'oli tewakumala gwe bisirikirwa ffe twakooyo okulaba nekiwala kyo kino ekiyina ebiguwa bwebiti kino ekiwala oli mu kulimbalimba abaana okutudde abaana omusaayi gwa Kafeero ogwabuluzaamu bisirikirwa ate kambagambe bantu buli wamu waliwo omukazi gwe afaanana bisirikirwa mu nsi zonna mutunule mu famire zammwe mujja kulabamu ekintu ekijja mu famire yammwe nga bakiyita bisirikirwa ava mu famire ya Kafeero. Webale kubanga wekumide ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.